entalo zangu ne Kajingo entabo evawa tewali lutalo mwe mwagalo tuteekawo mwe mu bitongole byammwe mugoba tulebe minisita tulabe kabaka ng'agoba ba minisita be bamuwakanya Kajingo yagobwa mu State House was suspended by the president tayagala kukkiriza nammwe abaali bamusonsese mu State House ekimulaga nti baali bamusonsese mu busonsese lwaki media tekkiriza nti bamugoba lwaki temukkiriza lwaki media y'opposition tekkiriza nti takyakola mu State House why agamba gwe ne banno muri Major EDC Brigadier Nalweyiso nga mwe muri Linda Nabusai mumulwanisa in fact kambabuuze bwemubanga muli mu fighting nga Kajingo alwana nze ne Linda tumaze ebbanga olwali tulwana nwana ne Linda no buli omu president gwe yaleeta alina loolo ono toyinza kugamba era kigwa mwe kyemutategeera ti bano abasajja baagala okulaga ti president akooye president takyasobola kukwata ggwanga ne mu State House balwanagana that is the creation ekyo kiteekebwawo ttiimu y'ambabazi mu mawulire gammwe mubiteekawo nti Museveni takyasobola kukwata ggwanga n'ewaka watabusi nyo tewali amutya naye bwe kibanga kyekyo kyemukola ne mulaga mu katundu ya monitor nga Mugabe bamusindika president yamukwatiridde drip nti ba revolutionaries tetuvaawo nolwekyo ekyo Kajingo bamususpendinga president yamususpendinga era yajjomu era bwe yazzeemu okulinya mu State House yeewandikako mbu yakomyewo bwe yayingira mu State House bamukwata abamaje ne bamuteeka mu mmotoka ne bamutwala yali ajjidde ku mmotoka ya mugenyi nga yeekweseemu bamuyola ne bamuzaayo omusajja gw'otaafumbirwa mu kyakyo tolaba Kikongo bw'agamba nti ono Oliver agandi mukazi we namuwoowadde osookanga kubuuza appointment letter appointment ya Kajingo eriruddawo nze na appointment letter baakalininga contract yange emirundi 6 appointment letter ya Sebagala ne ya Kajingo ziriwo kubanga appointment letter Kajingo ne Sebagala kibabeeza mu group emu mwe kyemutamanyi omulimo gwonna gulina sikeero yaagwo ne academic papers Kajingo talina academic papers ate obusiru bwabwe bwe bayina balowooza nti nze nkola ku social media tuyina department ya ICT era kati waliwo agikola a whole department not mirundi nze nasooka obalaba nga babaka ba parliament bazze okubba president bano tebakola stupidity ewaabwe constituency parliament boogera na mu parliament batadde matama mu kamwa mbu mirundi alemeddwa no press secretary has defended Museveni like me buzibu ne gundi ne Franka tumwebaza sina buzibu na Franka tumwebaza rugambye ko ali arrogant anti na yalowooza mbisomye mu mawulire gamu amwe nyumba mbabazi ambition yo yakubeera new mbabazi kakati abatakwagala obeere new mbabazi kana katabo kakugamba nti teri nothing is more challenging than graduating from a crown prince to a prince bakutemerawo kyobola embaga bw'oyanjula n'otatwalirawo omukazi enfa kakati gwe mukulu tumwebaza alina okukkiriza nti nga ye bw'ayagala okufuuka mbabazi waliwo n'abaagala omutema wingisi ekyokubiri mu byobufuzi tonoonyanga ba enemies kaani yagamba nti bamulwanyisa ave mu IMF kubanga baali tebaagala afuuke president wa France nakati okulonda kwa president kwagwadda bamuvunaana n'okwagala obuwala obuto kakati tumwebaze yannyonnyole abalabe bibe bamugamba abinnyonnyole nti nina akawunti mu Kureni nsigiina nina akawunti mu Sente nsigiina ozze ng'ogamba nti no gwe tumwebaze ebikolwa byo mu KCC ebijja kuleeta ebyabikoze ekyo n'akakiwulira n'okiwulira tumwebaze ne musisi tebalina maanyi mu Kampala I know the key players in Kampala tumwebaze alina basi za poninia tumwebaze alina musheya musayina musheya ezagenda ne billion 6 nga tesasudde me I'm a political scientist I know agent bibakozesa obukozesa neriyo obunazi musisi ne tumwebaze tebayina lolo yonna mu Kampala these are agents kagama gwe entalozo ne musisi ziva kugamba nti nawe oyinamu omukono oyinamu minibus yes ekyo kituufu nziyinamu naye omugagga fugge bw'abakyayagala sente za baasi nze omunaku mutani wa mirundi olyako mirundi yalekaki I've struggling for myself noga nti ye omugagga fugga ayina buli kantu konna yayagala sente za takisi nze sizaagala
kwegalize kizagala mulowooza ndi nyiza omukubira mu ngalo mmwe nti ali esente muli basiru nti nkube mu ngalo nga bakwata mukazi wange you think nti nze nzikirize bizinesi yange efe ne bakuba kuva mu gavumenti njivamu ng'abaana bange mbagamba nti ate gavumenti gyakeera okwogerera ate yajjawo gundi yange ekenya bwe baali bagenda okujjawo takisi tebabawa grace period muleke kutujoga muleke kujoga bantu mwebale nnyo